DJ Bambi waliye n'abakyala bakyasiimye kale kyebadde nsaba Bambi babeyo Aleni Kakooza Bambi abakyala bano mbatuukeko tulansipooti agaanye okutuuka amafuta gagwereddemu awo mu lukokoma katono nnyo kana nsanga bwe bansumika bwe neekabala abange atandika okubanga asembera nsaba abatestes emmotoka etuuse eriko obutebe tuyambagane abatestes emmotoka etuuse eriko entebe tuyambagane omu yekkaabulayo yanguwa dakika eno ate mwebali ddala okutugumiikiriza basirwa nnyabo nteekateeka nungi sigino ziraga nti omugole waffe yanguwa ebiseera bigere twagala kuzzaayo enteekateeka mukolo gw'emisana gwe gunyuma oliwa yebaza nnyo mwami Sentume okubanga ye muto wa mwami Susimusa Kyamufumba Lawrence taata mwami Senkima Honorable w'abakadde abawezezza emyaka teekeni y'abatestes yenna aliwo manager ne bw'atajja kasita abakulu we bali sebo webusiro okkirizayo omuntu omu yekkanzi kubira ddala kuba engalo
Enyo kuwe Masaka. Ana Masaka. Ana Masaka. Ekigulawo reception y'omukolo guno bali bagenda bagamba ekigulawo Mbaga. Yes, bagenda kusala tugenda kuwala nga tuwangula nti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Twateseza ebifaananyi weetolole ensina omukyala kona dance kale kyayola Japanese Lucinda Sambula Batata bagambe mulabe omwana songa koko mwana oyo Ona mwana takiri sa mutima kuma
Besco tandise okubaka Okola guno gwawe njagala buli atudde nze nga siriimu ne SBL tebaliimu mukube engalo n'akaloolo okwaniriza abagole b'olwaleero. Mu mazima ga Katonda mwami Kyamufumba n'omukyala abantu bano bonna obwedde balinze mmwe sinnawulira kalulu kenkana awo na ngalo anti wulire bwe bakaddamu kati nammwe okubalaga essanyu nti mwagalana twagala mubazinira amazina kubanga olunaku lwammwe lwakusanyuka mwemaleyo omutimbi wa Cornerstone ekyo yabikoledde mmwe Corner Dance. Jana tugatse engalo zaffe tukubire omwami n'omukyala mu ngalo kuba nompolampola amutwala mpola gamba tugotudde naye nti wulira omuhabbati selector kwata ku ddinda eryo kuba engalo yamma abempako mu kuba engalo tukwebaza olunaku olulungi tukwebaza olw'emikolo emirungi egiteekateekeddwa ate Mukama tukusaba leka tubeere mu ddembe nga tuli wano n'emikolo gyaffe ogiwa omukisa na buli yazze ku mukolo guno awulira emirembe ataddeyo emirembe byonna tubisabe nga tuta mu Kristo Mukama waffe mu linnya lya Paatiri n'ery'Amaani n'eryamuntu laba omukwano laba okwagalana ayaya bengalo n'akaloolo seekabira omulogozi amukubi akaama kimu kyokka omukazi gw'olabewo yafa nkwata njagala otuuze ekyana kyattu ekyana ky'abandi naawe emmere weekoze obenga tatuulangako ne bw'anaakomawo ekyo omugenzi sigenda kwebaka nga tonneebasiza teekayo piro bigambo ebyo biwangaza omukwano laba mmere labalaba bengalo n'akalulu gwe yazze ku mbaga selector bwaba mwami Kyamufumba nga solida amasanyazi tegatuukanga wona asigaleyo tugireeta twazike kuza SBL mubongere engalo ez'amaanyi njagala okubategeeza ababali wano olwaleero ye mwami n'omukyala Bakyamufumba. Mwami Lawrence Kyamufumba mumanyi mulungi nnyo nakitegeerako yambulirako nti yayitako mu St. Aloysius. Njagala ba St. Aloysius mwekka mukubeko mu ngalo ba Obis ne ba Ogis nammwe abakyaliyo. Yajjako ewaffe eri ekiisadde n'asomera mu international school gye bayitanga Eflon. Mwami Lawrence yabuuze kati ate bino mukola yeekozesa musuubuzi omututumufu asuubula ebyennyanja n'abijja kuno nga birongooseddwa n'abifulumya ebweru w'eggwanga omwongere engalo ez'amaanyi. Takomaawo is a director era akola ekyokunywa ekyakutta akati ng'ate omukyala yamuwa obuyinza n'aba nga ye chief executive officer kye bayita Viga. Abanywa ka Viga eno mugwanikeeko ku mikono nkaleete mwe mukatunda mwekubireko akalulu abali wano ane Viga akutta akati abalina Viga mumutege kumpi kubanga no tugenda bagabira wa bwerere CEO ne director bali wano kale nno n'emirimu emirala mingi nnyo alina ekifo ekigazi nnyo mu kibuga awo motoka we batalina weegenda kusula parking eri emabega awo ewa Mogas ya mwami n'omukyala aba bali awo omugagga bambi osaaliza empeta laba batagirina. Munzikirize mu kiseera kino ngenda kuyita chairman
w'ekitundu kino ajje mu mulimu guno ogw'okutubuulira ebigenda mu maaso nammwe mbeebazizza nnyo. Amannya n'eddoboozi nze musajja wa Kabaka Daani Sebyonga, ssentebe w'ekyalo kino Lubimba LC1. Akuza b'olunaku olwaleero tubayozayozezza nnyo muyogeeyoge. Basewo ne banyabo kino kirango oba akagambo kano kagenda. Basewo ne banyabo nti tusiimye nnyo, tusiimidde ddala n'okusingira ddala oba oli awo mu ntandikwa y'ebintu bino okubitusa ku ssaawa eno. Naye mubadde mwasalawo mwenna ffe gye tutaali ne mugenda ne musalawo nti mugattibwe era muva mu kereziya. Mu kereziya bangi babaddeyo era n'abamu we bali wano. Friends to Billy. Nze ayimiridde wano nze Namugera Gawudde, ate omuzadde owaleero Mukama ankoledde ekyewuunyo okuzaala abaana bano olwaleero, ate nga mu kusayidi endala nze nkola n'emmere nga ndi mukamaawe. Ngalo z'amaanyi. Benyimiridde nabo wano be bamu ku bakozi bannaffe abakola n'emmere ab'Amasaka City. Mukama tumwebaza okutuusa ku lunaku luno. Twabadde n'omukolo ogw'okwanjula era twabadde n'abakozi bangi. Olwaleero abamu abatasobodde kujja nga ba DHO, Principal Medical Officer, bameeya, bakimanya kabonera, n'abakansalazi abalala n'abakozi abalala abamu naye nga babatumidde nnyo, naye ffe abaliwo wano olwaleero fe tukiikiridde abo. Ku lunaku luno teruba lwa kwogera bigambo bingi, lwa kusanyuka. Mukama yeebale okulututuusaako. Mire tukusaba okubeera omukyalo omulungi nga bulijjo, omukyalo omuwulize nga bulijjo, omukyalo omusanyufu nga bulijjo. Ate abantu beerwamaggwa olwaleero akalango kabagamba mufunye omusawo omulungi. Engalo ez'amaanyi bannalwamaggwa. Mufunye omusawo omutendeke, mufunye omuntu omugezi era mumwekwate. Mwami Lawrence tukweyanziza okukulaakulanya ekitundu kino, kubanga buli lw'oleeta omuntu alina ebyo byonna ekitundu kiba kyongera okukulaakulana. Tusaba olunaku lutambule bulungi era tubeere mu ddembe. Engalo ez'amaanyi tweyanza nnyo, omanyi abali mu ofiisi teboogera bingi. Ate era tukubye ejjinja limu ne likwasa ebinyonyi bibiri. Essebo yakulira yekwiga ye mukama wa mmira ayogedde ng'ate mukama we lwa Masaka City Council, ayina ayogeranga best friend, ate era n'ayogeranga maama we kaakano oba akayimba nga baddayo. Robert Street ate nga ye best man ninga katonda wange ngenza okulaba muto w'omugole ate omukozi mu banka e Masaka ate nga ye metroni. Bakubireko mu ngalo muwulire bw'oyita naye nkubuulire enfunayo. Okoze bulungi obbanjula. Njagala okuyita the best friend to Lawrence Kyamufumbo
Kyamufumba Major Moses simanyi balanka zeeyongedde Apande wa tata. wamu n'emikwano gya Moses mujje mikwano gya Moses mugireko waliwo director mikwano gya Lawrence abalala muliwa the best friend to Moses otyo amanya n'eddoboozi nga bwe babagambye nze Major Moses tuli asingula so nga nange ndi mukochi Sebo MC era obwedda twogera Santa Rosias era twali fena bano bonna bendi nabo twali ne Kyamufumba nga tusoma naye Lawrence okubanga afunye munne mukyala Mire ng'olwaleero bafuuse Bakyamufumba muyogayoge Kyamufumba yaŋŋambako omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 3 ogw'Ekumi-n'ebiri nange nagattibwa amba nti ekikyo kimaze ekiddako kyange sono n'ebiyita ebyokusaaga kumbe ng'akyayogera akitegeeza twongera okwebaza okukola commitment n'osigala ku kigambo kyo ng'omusajja omukulu ffe nga abakkiriza libabbanja era twongera okusabira abatanalituukako Mukama akkirize balituukeko. Kyamufumba tuludde ffenna nga bwe mbagambye tubadde ffenna Kyamufumba okuvira ddala 94 gy'emyaka egiri 25 bweddu. Kyamufumba yansooka e Masaka. Bwe nagenda e Masaka nange ne musangayo nasangayo muganda wange. Era okuva olwo tutambudde ffenna nga bwe twali nga tukyasoma n'olwaleero tutambula bulungi. Tweyanziza nnyo Lawrence okuuma omukwano ogwo kuba tekiba kyangu. Omukolo guno Kyamufumba nga gutegese nga bwe mugulaba gwa ssanyu ate twandyagadde aguveemu asigale n'essanyu. Kale mu nteekateeka eyo Lawrence inze mukyala wange tasobodde kujja okimanyi ensonga ogimanyi yandibadde ali naffe yasobola okubeera namwe ku Lwokuna nze saasobola kubaawo era nange ng'ensonga ogimanyi. Olwayo tasobodde kubeerawo era ensonga ogimanyi naye gyali akimanyi nti ndi wano era ali naffe ku mukolo guno. Mu nteekateeka eyo nayogeddeko naye ne tukkaanya nti obufumbo buno okwengera obanyumira tubawe ekirabo kya nte. Engalo ez'amaanyi okuva mu Major era obi wa Lawrence Kyamufumba. Era ente eyo ngenda gireka wano olwaleero tejja kuba ya bwoya naye mu ddakiika nga 5 ojja giraba ku simuyo. Abataka bayongeramu engalo ez'amaanyi kirabo ekyo taata Major. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mbadde nsaba muganda wange Serugave abuuze ku bagole nekitabuuze ku bagole then tugende. Amina. Man ye mwami Lawrence Kyamufumba. Kimu kyokka nti ansinza okukola. Neebaza abantu beeno olw'okukola ennyo. Mbaga eno twali tugitwala mu Maria Flow nga bakkiriza. Solo Height Hotel ng'etwadde ekifo kya bwereere ng'era tukkiriza. Ffenna nga tugamba e Masaka embaga eri Masaka. N'olukiiko lwonna ne lutuwangula. Mwekubireko mu ngalo. Mwateesa bulungi. Mwatugamba amafuta galinnye ab'e Masaka ffe tulina essente nnyingi ffe tuba tujja. Bannange tuzze naffe mwetukubireko mu ngalo. Mwe muyina enseenene. Mu kiseera kino
njala okuyita ab'e Masaka obutaba byali azaamaanya omwami n'omukyala baatula batya Masaka Ulia bana Masaka manyiyo mwami Katumba Masaka City olw'okutuuka ku kkula lino lye mukondodde olunaku lwa leero abantu abali wano bangi oba oliawo nga naffe mwotutwalidde tukyali tunulira nga liri wagguluko naye bwe tubalabanga mwe musobodde okukikola naffe tumanya nti we twenyweza naffe tujja kukola ki n'olwekyo muli baluŋŋamya abantu bangi abali wano njagala okwebaza enkiiko eziteeseteese omukolo guno si kintu kyangu okuteekateeka mu ngeri omukolo gye gutegekeddwamu njagala okubategeeza abagole baffe abalungi nti twabadde tetunnatuula wano twasoose kugenda eri kuwunya ku gwa ddyo era twagenza okudda muzaamugula wano nga buli omu kuffe akoze eki si kya bulijjo nno n'olwekyo esanyu abantu bye balaga wano manya ssebo nti olumuliza olw'okuba muli bakola abanyiridde obulungi naye olulala lizza olw'okuba twasoze kufuna kaaki ak'okuzza eri omumwa batugambye wano mbadde mpulira obubaka bwa meja ng'agamba nti ajja kuteekayo ente etali yabwoya nange ne ŋŋamba oze bw'oba osumika abagole bano nga bagenda okutandika waki ente togigulirayo manye mezi bulanje ente zimuli ennaku zino ate yalinnya afe ne tugamba katugigulireyo emitwalo 2 etandikireko engalo ez'amaanyi basibwa ennyabo era zijja kutuuka mu ngeri y'emu nga n'eza meja bwe zigenda okutuuka za meja zatuuse tweyanziza nnyo abagole baffe tweyanzeege mpozi mama zayo ababuuzeeko olw'ekkula ly'otuuseeko musawumire mukama mulungi nsanyuse nnyo olw'ekyo kye mutuuseeko maneja si muntu mubi kuba ye landlodi wange naye atuyisa bulungi mukama abawe omukisa naffe tujja next time ibambiwe balinnyo mu mama Next.